The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Basebo ne banyabo mbaniriza nnyo wano ku Digital TV. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga, lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 29 omwezi tuli mu Ggwakuna omwaka 2024. Amawulire tulina mangi era njagala okubanga mbeebaza okubanga mutwekuumiddeko enkya y'olunaku olwaleero wano ku Digital TV. Twasalawo okubanga tukeera ku makya nammwe kubanga tubabulira biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga. Netunyumyako ne ku mboozi ne ku bantu abamu betusuubira nti basobola okubanga bakyusa engeri eggwanga gino eritambulamu ate ne bagezaako okubanga bakuwa amawulire aganaakuyamba okubanga okola okusalawo nga kuluŋŋamiziddwa bulungi mu luzungu kye bayita an informed decision, because at the end of the day an informed decision is an informed citizenry is a citizenry that is empowered enough to make informed decisions that can help build a better Uganda. So tugezaako okubanga tunyumyamu nammwe wano nga tusuubira anti buli kitu tunaba twogerako kijja kubanga kibayamba okubanga mukola okusalawo kunabayamba ate nga kunaba impactful eri abo abaliwo olunaku olwaleero naye ti ate era tukole nga tukola future ennunga mu bulungi eri abo abanabanga batuddira mu bigere. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga mbeerawo wano olunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano tutandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'okumakya era tunyumya ku mboozi nnyingi, tunyumya ku byabufuzi, tunyumya ku ebyobusuubuzi ebigenda maaso mu ggwanga, buli kimu ekiba kigenda maaso mu ggwanga omuzungu kyayita current affairs tubeerawo wano okubanga tukibatuusaako. Olunaku olwaleero nga buli Monday wetera okubeera tulina General Moses Bigirwa ono nno ng'ava mu kibiina kiri ekya National Unity Platform era nga munnabyabufuzi omukuukuutivu wano mu ggwanga era nga tusuubira nti mu mwaka gwa 2026 ajja kuba yeesimbawo wali ku Entebbe municipality. So sorry, Kamuli municipality si Entebbe municipality. So mwabana baagala kubanga muli beeyo obanga muli balonzi be Kamuli ndooza mujja kubanga mulaba ekyokubanga mukola. So bye bigenda maaso mu ggwanga naye nga tannaba kubanga twegattako mawulire mangi ge nnina olunaku olwaleero. Amawulire tulina mangi bigenda maaso wabweru w'eggwanga ne mu ggwanga. Ndowooza tutandikireko
wali mu district ye Jinja olunaku lw'eggulo aba residents beeyo abatuuze beeyo beeyongera okuba nga balaga obutali mu matuvu bwabwe eri ennyanja Victoria eyeeyongedde okuba nga rising oba amazzi gayo ageeyongedde okuba nga mangi. Amazzi gano gavudde ku nkuba ebadde etonnya ensangi zino ate n'ekyenjawulo ennaku zino wadde kye bayita rising water levels zino. So because of this tulabye abantu bangi nga badde directly affected omuli obutale obwabbikiddwa mu mbeera eyo era abantu beeyo basaba gavumenti ekole kyonna kyeba esobola okuba nga ebayamba mu mbeera eyo bagamba anti amazzi gano gaba affectinze in a bizarre situation era basuubira nti beetaaga obuyambi. Yo Ministry of Disaster Preparedness eraze kino ntino kiri weekiri ddala era bagenda kuba nga bakola buli kimu kye basobola okuba nga bayamba abantu beeyo. Guno nno si gwe mulundi ogusoose nga ennyanja ya Victoria eno amazzi gayo geeyongera. Ndoza mujjukira mu mwaka gwa 2021 twa recordinga the first ever highest level of water for Lake Victoria era amazzi geeyongera ku mbeera eyali ey'amaanyi ennyo. So mu mbeera eyo abantu ab'Ejjinja basaba gavumenti ekole buli kimu kyenaaba esobola okuba nga ebayamba mu buzibu obwo bwe batandise okuba nga bafuna. Mawulire amalala ndoza mujjukira gavumenti ennaku zino yaleeta enteekateeka y'obwa assistant RDCs bano nno nga bagenda kuba nga bayambako aba RDCs okuba nga bakola emirimu gyabwe naddala mu districts ez'enjawulo. Abantu abasoba mu 357 be bagongomolewako ebifo ebya assistant RDC era gavumenti oba President Museveni ye yaleetawo enteekateeka eno. Naye ekizibu oba kasatira akali mu nteekateeka eno kali nti otunuulira kati what we call the annual budget eyabadde egenda mu civil service oba mu bantu abakolera gavumenti we batyo etandise okuba nga yeeyongera kati ababalizi b'ensonga bakakasiza nti no budget ya ba civil servants yeeyongedde okutuuka ku 7.4 trillion obutabalika 7 n'obuwumbi 4 n'ezigwamu w'ekyo. Kino nno kitandika okuba nga kireetawo obuzibu eri omusasuzi w'omusolo kubanga at the end of the day yona agenda okubeera nga ali directly affected waye muntu akwatibwako ensonga eno yennyini kubanga yasasula omusolo. So abatunulizi b'ensonga bagamba nti wadde nga kigenda kuba nga kiyambako efficiency because President Museveni yagamba okuleeta bano abantu yali agezaako okuba nga aleetawo enkola erimu efficient and more impactful nti osanga RDC omuntu omu akola ku bantu emitwalo nga 3 oba emitwalo 5. So baali baleetawo bano bagezeeko okuba nga bayambako okugezaako okuizinga omulimu gwa aba RDCs bano naye ate ne bannayuganda okuba nga bafuna service eri better. Naye ate obuzibu obuliwo nti embeera eno ey'ensimbi ezigenda okuba nga zeetaagisibwa okufacilitatinga abantu we bati si teziriiwo essaawa zino ate ne priorities tukyalina nnyingi mu mbeera eyo. Naye ate abantu ab'enjawulo bo bagamba naddala abali mu gavumenti nti enteekateeka egenda kuba nga eyambira ddala okubeera nga civil services zituuka eri bannayuganda. But the question is at what cost? At what cost is this particular service going to be incurred to Ugandans at the end of the day? Then nekirala abantu abasinga balaze obutali mumativu bwabwe eri engeri abantu gye bafunamu emirimu gino because tewali mbeera gy'osobola okugamba eri streamlined naddala mu system ekakasa nti no gino gy'emitenderamu ogenda okuba ng'oyita okufuna omulimu gwa RCC oba deputy RDC oba RDC tetunaba kukitegeera. Abantu abasinga bakinuulira nga opportunities for patronage nti oli ya failing mu kalulu bayagwa mu kalulu ka NRM oba yali mu primaries n'atafuna mukisa ogwo oba badde muntu ayogerera awagira government naye ate nga tebannaba mu kifo kyonna kwegamba it's more of a reward based merit rather than an opportunity that is given to people who are professional. So ekyebuuzibwa bano abantu abage afuna emirimu gino egya deputy RDCs bo emitendera ki gye bayitamu okuba nga bafuna gino emirimu. So mu mbeera eyo bannayuganda basaba nti tusobole okuba nga tukola kye bayita prioritization. Sawa zino the economy is going bad nga mukimanyi nti ensangi zino amabanja gatukeese twatandika kati ndowooza okuyingira 100 trillion ezo nno sente tezibeera ntono nnyo bannayuganda abali eyo. So ndowooza priorities zeetaaga okuba nga ziri rethought tuzirowoozeemu at the end of the day because kati abannayuganda bagamba ekintu kibakalubyeko. Eddakiika ziri 12 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya
nze Edgar Mathew Karuhanga olunaku lwa Monday era tugezaako okuba tunyumyamu nammwe wano ku Digital TV. Atugendeko wali mu Parliament omwami Kivumbi onono nga MP we Butambala yavuddeyo era of course nalaga obutali mumativu bwe oluvannyuma lw'okuddamu okubalemesa okubanga bacekinga ku ddwaliro erya Lubowa Hospital. Eddwaliro lya Lubowa wano libadde lizimbibwa okumala akabanga kati naye ate bano ba MPs tebannaba kubanga balaba ku bigenda maaso naddala buli batera okugenda wali Lubowa ndowooza mujjukira emirundi egiwera nga babagaana obanga babalemesa okubanga bagenda ne baaccessinga ebifo bino. So Parliament irazo obutali mativu bwayo omulundi omulala naye ate kati bagambye abagenda kubanga bakolako ekintu ekyenjawulo bagenda gezaako okugrillinga government kubanga sente zino ezikozesebwa naddala ku ddwaliro lino sente zino zisasulwa wa musolo ate nga ziyisibwa Parliament yekkiriza nti sente zino zigende ndowooza twogera obuwumbi obuwera bwe bwakayisibwa naddala ku ddwaliro eryo ate wotunulya eddwaliro lyennyini ne structures teziriiwo ez'amaanyi buli we batera okugendayo babalemesa okugendayo naddala amagye agaateekebwa ku ddwaliro eryo lyennyini. The best that can be done kwe kukwata kamera n'ogezaako okuba nga ozoomingira wabweru bw'obanga ozoomingidde wabweru naddala ku ddwaliro lino oba olaba nti waliwo ekikyetaagisa kubanga structures tezinaba kuba nga ziyimirira ennaku zino waliwo ne bushes ezeyongedde okuba nga zikulaawo. So tusaba buli omu gwe kikwatako embeera eno bagezeeko okuba nga bagitunulya. Abatamanyi Lubowa Hospital eno baali bateeseza nti it's going to be a specialized hospital erigenda okuba nga liyamba bannayuganda okuba nga batreatingibwa wano naddala abalina conditions oba ebirwadde ebitali byangu nnyo naddala okutreatinga wano mu Uganda. Ndowooza mukimanyi nti abantu abasinga kasita balwala wano e Uganda bamaliza nga bagenze Buyindi olisi bagenze mu Europe okubanga bafuna specialized treatment. Otwogerera kati nga omubaka Seggirinya ali wali e Nairobi because ensangi zino wobanga toyina ndoza access eri okumpi ddala woba oyagala treatment eri specialized eri wali Aga Hospital mu Nairobi. So ekikulaga nti no there was a need or a void yali etagga okuba nga efiiringibwa kyovola abaasalawo bayise ensimbi zino bakole Lubowa Specialized Hospital nti sente ezo ezaali badde zigenda ebweru basobole okuba nga bazireka abantu tuleme kuba nga twonoona ensimbi. Ndowooza mujjukira omubalirizi wa gavumenti bwe yatugamba nti sente mmeka ezigenda naddala mu treatment eri ba government officials, members of parliament naddala eri wabweru w'eggwanga zibeera z'amaanyi nnyo naye ate tumaliza ffe abazisasudde. So the vision of Lubowa was otuzimba lino eddwaliro wano lijja kuba nga liyamba ensimbi zino okusigala mu ggwanga tusobole okuba nga twekolerawo ekintu eky'amaanyi. Naye emyaka ndowooza kati gigenda mu 7 okubukyanga bwe batandika okuba nga bazimba eddwaliro lino naye paka ssaawa zino eddwaliro terina bakuba nga lirabikako. Naye ekyennaku ddala ate ekisinga nti accountability tebagiwadde munnayuganda. Member of Parliament tagendayo nti agendayo nga ye omuntu nga Kivumbi oba nga Ssennyonyi oba nga Mpuuga agendayo nga representinga munnayuganda akutte ensimbi zino n'aziyisa. Naye ate buli wagendayo gwe n'otamu access n'omugobaganya ate n'obatiisatiisa ndowooza kibeera disservice eri munnayuganda asasula omusolo. So mu mbeera eyo aba MPs bakyayongerayo okubanga balaga obutali bumatuvu bwabwe. Gavumenti erina amateeka geri mu kubanga epanga. Amateeka gano gagenda kubanga galungamya ensonga eziwera. Ekisooka gwe mwenge naddala mu Uganda ino ndowooza mukimanyi nti omwenge kati okugufuna mu Uganda it's very easy, it's very accessible era abantu bangi naddala abavubuka bettanira nnyo okubanga bafuna omwenge. So gavumenti eno yali eri mu kubanga nga ebaga etteeka erigenda okubanga first lirungamya engeri gy'ofunamu omwenge, engeri omwenge gye gukolebwamu, engeri omwenge gye bagutundamu nga balowooza nti bwe banaafuna regulation eno ejja kubanga eyambako okustreamlininga the abuse of alcohol egenda maaso. Ennaku zino waliwo kye bayita moral degeneration nti abavubuka beeyongedde okubanga boonooneka mu mbeera etali nnungi nnyo era abantu bangi beeyongedde okubanga beeyonoona nga banywa omwenge guno nga bagunywa mu mbeera etali responsible. So gavumenti egenda eteesa okubanga ereetawo amateeka agagenda okubanga
galimitinga okunywa omwenge guno. Mu mateeka agaliwo kwe kuliwo okubanga okugula omwenge guno weetaaga okubanga olina ID ng'oweza emyaka 21 n'amateeka ag'enjawulo waliwo obuwaayiro obuwera. So byebyo bigenda maaso wali mu Parliament. Etteeka eryo liri mu kubanga litegekebwa. Ekizibu ekiriwo nti kampani ezikola omwenge zino ze zimu ku kampani ezisinga okubanga zisasula emisolo era ndowooza mu abatera okubanga munywako mutegedde nti ensangi zino omwenge gweyongera ebbeeyi wadde nga bannayuganda tobanyumiza bo basigala banyumirwa naye nga bino byonna oba gino emisolo gye bateeka ku mwenge bagezaako okubanga bagulemesa okubanga guli consume naye kirabikanga those preventative methods zirabikanga ezikyalemye okubanga zikola omulimu kubanga recently waliwo survey yakolebwa by UNESCO ng'ekakasa nti abaana abanywa omwenge wakati w'emyaka 7 ku myaka 15 mu ggwanga lino byeyongeredde ddala ekikulaga nti kati abaana batandika okubanga boonooneka as young as 7 years. Kati omwana watandika okunywa omwenge ku myaka 7 oba ku myaka 15 osuubira at what point ono omwana wagenda obeerera productive because kati ensimbi zo yali badde nga akolako already oli mu kubanga osaaviisinga ensonga y'omwenge ate nga omwenge ekyo ekimu ku kizibu ekiri mu ggwanga lino wadde nga Uganda yeerabikibwanga kiringa ekinyumo kiringa ekya bulijjo kubanga omwenge kati guli deeply entrenched in the society kirabikanga ekya bulijjo era omukolo ogutaliiko omwenge obanga atalina kyokoze era otwogera nga Uganda I think is ranked second as the most consuming, in fact first in Africa as the most consuming African country, alcohol consuming African country. Then globally tuli mu bakuna kubanga buli munnayuganda bamu bali lita ndoza 15 zanywa ez'omwenge ate ng'ogwo omwenge gubeera mungi nnyo ng'ovudde kubanga gulese moral degeneration omwenge gulesewo ne conditions endala ennaku zino ezi atawanya bannayuganda endwadde nnyingi ezeeyongedde ze bayita non communicable diseases endwadde z'ofuna oluvannyuma lw'okubanga olina engeri obulamu bw'engeri gy'obutambuzaamu etali nnungi. So ensangi zino obulwadde bw'ensigo bweyongedde obulwadde bw'ekibumba n'obulwadde bwa cancer nga of course there is a bit of strain of cancers in these particular beers. There is evidence to suggest that cancers have been brought by consuming a lot of alcohol. So abavubuka abali nga wettanira nnyo ensonga eno ey'omwenge of course obeera mukulu era oba osobola okubanga weesalirawo naye ndowooza osalawo nga olowoozezaamu mpolampola because ekizibu ky'omwenge kyo tukkiriza nti ensangi zino kyafuukira ddala ekizibu. Mu mateeka amalala agagenda okubanga agaleetebwa muli etteeka erigenda okubanga liŋŋamya ebitundu oba ebifo mwe tusinziza njogera ku makanisa njogera ku mizikiti njogera ku churches ez'enjawulo. So gavumenti egezaako okubanga efuna ku tteeka erigenda okubanga liruŋŋamya ebintu bino wadde nga waliwo ebigenda mu maaso era ndowooza mukimanyi aba false prophets ensangi zino bangi cults zeeyongedde across the world and across Africa kwegamba bantu bangi batekinze advantage of people era ndowooza kati etteeka lino lyo lyetaagisibwa okujjako nze kyenneebuunya what are the clauses there in because there are some churches ezibeera ntuufu waliwo emizikiti emituufu wadde nga wali era bannabbi b'obulumbu waliyo abantu abajja okwefuniramu ebyabwe. How do you discern as a government? How practical is it? Then ensonga y'emisolo, I don't know how practical okuteeka emisolo mu makanisa gino ekinaaba kikoleddwa oba na mwoyo ki mwe kinaaba kiva naye katulinde tulabe engeri gye kinaaba kitambulamu naye ng'essaawa zino bannayuganda bangi abakkiriza nga nange muntadde nti etteeka lino lyo lyetaagibwa. Jjukira emabegakaawo Uganda tebadde na tteeka lifuga masinzizo ekyayeka twali tetukirowoozangako nti kyali kyetaagisibwa naye palamenti ey'okumi yeerowooza nti kino kyamaanyi kiri very important kyetaagisibwa era bamaze dda okuba nga bateekamu amaanyi gaabwe okukola buli kimu kye basobola okuba nga bakola. Nga mmaliriza kammalize ne story ya Patrick Ggwanga mwaba mumanyi yoyo omwami yatukolera akalwadde akaddagala ka Covidex akadagala ka Covidex akawonya ekirwadde ekya COVID-19. Omwami ono yakomyewo okuva e Tanzania olunaku lw'eggulo era bamwaniriza mu mizira mu bitiibwa ne mu ssanyu wali ku International Airport. Bano nno baadde bamujagulizaako oluvannyuma lwe yawangudde
award ya exceptional African professional wali mu Tanzania kulwa eddagala lino lyakola erya Covidex. Covidex no yakyaka nnyo mu myaka gya COVID-19 around 2020 and 2021 era abantu bangi abaprocuringiddwa eddagala lino era lyabakolera wetwogera kati nga Covidex yatuuka ne mu maduuka gali mu Africa on the continent mawanga amalala mu bibuga nga London, mu China, mu Asia. Covidex batandika okuba nga bamwettanira nnyo. So olunaku lw'eggulo omwami ono yakomyewo mu ggwanga oluvannyuma lw'okuba nga bamuwadde ekitiibwa ekya exceptional African professional wali mu ggwanga erya Tanzania. Eno award nno tebeera nnafu nnyo, ebeera award y'amaanyi era ebeeraga nti nno there is something they are thanking you for. There is a resilience and there is something that is being built mu mbeera eyo yennyini. Muzikirize bannange mpumulemu wano nze Edgar Mathew Karuhanga Jeno Bigirwa Moses yamaze dda okuba nga atuuka era otuva mu bulango buno tugenda kuba tutandikirawo jjukira sheno etandika ku ssaawa 2 ekoma ku ssaawa 4 ez'akalaza amayanzi. So etwogerera ankyali naawe okumala essaawa emu n'ekitundu. Let's go for a short commercial break. My name is Edgar Mathew Karuhanga and this is Digitalk TV.